okugulana kwa Jose Chameleone ne mukyala we Daniela kukyagenda maaso nga 10 babadde mu kooti lunaku lwabadde lwa Monday I think nga bazzeyo olw'omusango Daniela gwe yawaaba nga erina ebintu ebimu byayagala era bagamba Daniela alemedde ku nju y'esseguku enteesaganya ziganye bagenda kutunka mu kooti bakyatunka mu kooti Daniela wano we yagambidde ennyumba y'esseguku tagireka n'abaana abataano mwagenda okubanga alabirira abaana abo bataano era ayagala ennyumba y'esseguku ebeere ng'eri mu mikono gye kuba mwajja okubeera ng'abaana abo bakulira Chameleone kye yaganye era right now wetuwogerera essaawa zino balooya bakyakalambidde bagamba Daniela kyakola tekiriiyo okay. So awe bakyali Daniela agamba ennyumba y'esseguku ajagala kuba mwagenda okuba ng'alabirira abaana nga bwe yatandika nga kyayagala na guno gwaka era kyayagala ensonga ze agamba abaana bali mu mikono gye ate tali willing kuwa taata waabwe baana bano kuba tabasobola maama yabadde abalabirira nga buli kimu yakola kiri mu mikono gye era yasobola okubalabirira ennyumba y'esseguku ajagala fully sina yokka anti kati wano nkyakusomedde ku kintu kyabaddemu ekyagize ajagala fully ngeri mu mikono gye n'abaana kitegeeza Chameleone agenda kubanga n'okulaba kubana atekeddwa okubanga asaba lukusa kubona abaana bayasinze okwesibako agenda kuba abalabirira mu nnyumba eyo so kooti yawalagidde beeyongereyo mu kooti beeyongereyo ate jjukira ebintu ebisuka ssente ezimu ndowooza baba balina kgenda kati ndowooza mu high court kuba bintu bye boogeryamu bya ssente nnyingi nawulidde yafunye omukazi omulala byabaddewo nga bitambula I will not confirm or deny kisoboka oba okuba nga tekisoboka so byonna biri awo weebityo kuba bagambye yamuvinze onu yafunyeyo akakyala akeeru biki but I cannot confirm or deny so tuli ku legend Jose Chameleone the Saba Simba w'empologoma zeno neewuunya nnyo legend Jose Chameleone zeneewuunya n'okuba nga bagenze mu kkooti zendowooza Jose Chameleone kyandikoze kukwata kayumba kusina kokka n'afunawo n'obuyumba obulala n'abuwa Daniela n'abaana be nze nkubuulira kiswaza nnyo omukazi omulinamu abaana bameka alinamu bameka abaana bataano mbunaawe ogenze mu kkooti oyo olwanira akayumba ate nga kayagala bakobe baana bo njagala mbabuulire bane tubeemu ak'obuntu Chameleone ono namulabako mu kamera nga waliwo omusajja amuwa Range Rover ya miliyoni 600 n'amuwa si mukazi nti yamwadde mwagala talina kyali amukoledde yakukyamuwa n'amuwa ki kati Chameleone tosobola kukwata bintu bya miliyoni byakawumbi n'obiwa mukazi n'abaana be tudde kale mu mbeera z'obuntu golaba nga kyabugunyuvu okulaba Chameleone ng'ali mu kkooti ali mu kulwanagana ne Daniela lwakayumba ako ak'abaana kali musene nga mmeka akayumba nyumba nene tugende tudde emabega kale tudde emabega we yagulire poloti eyo n'ennyumba erimu kati lwakuba nti ensi ekulaakulanye naye sikakasa bino byali biweza 600 naye nkulaza example nti ye bamuwa Range Rover omusajja Toyota oba bebo yamuwa Range Rover ya miliyoni 600 namuga akwata namwa n'ekisimuzo n'agenda n'akyusa n'amuntu ne kadi n'akyusa n'amuteera mu mannya ge Chameleone kya buswavu nnyo okulaba go legend superstar ng'oli mu mawulire ng'ogenze mu kkooti olayira mbu sigenda kuba mukazi n'abaana kayumba sibalimba ffenna abali wantu atubaddeko kati example nze nyiza oba siri mu level ya Chameleone naye nze nali mbaddeko n'omukyala mulinamu omwana omu ne tukyankalana nze naye ng'alina business ze nagikola ng'alina n'ebirala n'ennyimuka n'enda bugenzi ne mmulekera byonna asumijjako inaki nakimu olw'ensonga nti alina omwana wange Chameleone ku maanyi ge n'ekitiibwa kyo n'emyaka gyo tosaana kugenda mu kkooti ng'ogenze kulwanira kayumba mukazi alina abaana 5 ng'okimanyi bulungi ebikolobero byewamukolako ebimu atyalina byogera mu kamera leka naawe ova ku mwana gwozaala okuyimira najja n'agamba nti taata wange enguli yali egenda kumututtira mu maaso kitegeeza balina ebira byasooka okwogera ebisinga ku ki kubanga irrigation zinnyingi ku Chameleone ku famire y'abaana nga bazoogera ki naye nga tebayagala ziteeka mu mawulire alina ebyambiyone ebingi ennyo yandibadde amuwa akayumba ako n'amuweerako n'obulala bw'atamanyi oba bapangisa
namugamba ebintu ebisinga okuba ebingi addewa ye Chameleone si eyo gyasibiddeko njagala kubuuza ekibuuzo lwaki tawaayo baana njagala kukubuuza abaana bakuze lwaki tabawaayo njagala kubuuza ekibuuzo Chameleone ayimbidde emyaka 4 aga oyagala kuŋŋamba kati okuyimba yaba yakunonamu ki era lwaki akyafulumya ennyimba omuntu ali mu Amerika akayumba akaagaza ki ali mu Amerika ng'abaana bakuze anti weebale akaagala kubanga mwe yazaalira abaana be nono kava muntu uyoze sokoleke Chameleone bamuteeka mu kasengejja nga tasaana kubeera taata mulungi ngera teri muntu asobola kumuwa abaana be omuntu nga yakuzibwa nga Daniela oyo yakulira wali emutunga ebbiina ewa faaza wabulabako nze wenavanga nga nsoma ku Lakeside College awo nasomera awo ku Lakeside College awo eruzira omwana oyo yakulira mu maka g'omusajja munaddiini faaza awo omutungo bbiina owulya bulungi bwe yatunuulira empisa za bbaawe nga tasaana kumulekera muntu yenna mwana we abe naki kitegeeza nga Chameleone alina okukwata ebintu ebyo mu buli ngeri yonna abiwe Daniela akuze abaana be nga bali bokka kubanga taata waabwe si musajja mutuufu nti newanamulekera ebintu bino era abaana agenda batwala babe nga tebalina kantu konna okitegeera njagala tukkiriziganye Chameleone toswala kino kikugamba nga musajja mukulu senior council toswala va mu kooti kwata ebintu byolina n'ebirala byatamanyi obiwa omukazi okyasimba ensi ekyakwadde chance oli mu exam 7 cent ozifuna genda otandika okola obulamu obulala ogenda kuswala nga bakulaba oli mu kooti olwanagana n'omukazi w'abaana 5 lwaki olwakayumba kaseguko entuyoze kati bana abaana byazaala mu mukazi yayagala omukazi akola ati bonna abaana balina kuŋŋaanira waka lwaki omukazi yajagala kati nkubuulire nolireka nkulage kasita omala okuzaala abaana bakujjako obuyinza badde okimanyi ne budda mu mikono gyammwe mwembi babiri gwe n'abaana bo olwaleero abantu bali ye majority Chameleone aba minority Chameleone ali omu bali 6 ne maama waabwe n'owoba ofa tosobola kuwangula abantu abo gweoyagala kubatuko weefaako gw'oli atya naye omukazi alina abaana 5 lwaki tomuleka n'akayumba ako oswala n'okuswala ogenda mu kooti ogenda okulwanira nyumba ya Seguku ey'omukazi omanyi munno olwale wasa omukazi n'omuleta mu maka ago nga gwagula entebe gwagula TV wagula firiji n'ebirala naye otuukawo n'ebifuka bibye era ogenda otuba mu ntebe ng'otuganagamba todduka za ntebe zange ne weesega lwaki weesega so kati kikyamu nnyo Jose Chameleone okulaba mu kooti ng'olemeddeko mbwe akayumba sikawa mukazi n'abaana ensonga eri wano ndowooza si yakuba nti nno ye Daniela kyafa ndowooza mu bulamu kulaba nga omusajja ono amulaga nti kati amusinga amaanyi kubanga ono ekintu kyagamba nno abaana oli Chameleone okusigaza ennyumba tagambye nti abaana tebalina kubeerawo era wali ayagala wabe nga gwe woyina ewa kitaawo ogenda n'ogamba nti ngenzeeko oba ku nju ya kitange ne Chameleone alabika kyafa nti wana abaana nagulawo wembazaalidde bakuze we balaba njagala wasigale nga kiri bwe kityo nti abaana we bajja weewanewa ewaabwe wano wewa kitaffe wano wetwakulira era wano wetubeera wano ye nyumba ya kita yes it's our country home oba kitegera nga butuka nti ngenze kukyalira taata weewano ekyekitibwa ky'obuzadde ekyo gwo kyagalo kiteekamu ono kye bali mukulu ennyumba eno esigalewo nga yagu ne Daniel Wakera n'agamba nti no agitwale fuli alinga agamba nti ono omusajja wano yeyandibadde ayitaga country home naye avirewo ddala ebijjukizo memories zikole ki ayagala memories zifuumuuke ayagala wamalono memories zifuumuuke ngati wano wakawaki wandibadde aw'abaana wa famire lwaki Chameleone takkiriza ono kyasaba andi kuba owulidde submission yono bamwagala fuli abeere nga takola ki yaveewo kaakati ekisooka kya byonna nze yiga ku kyayogera sinza kumunenya naye tusooke tubanyeemu ekintu kiri kimu Chameleone yakwata n'agula amaka mu Amerika ng'ebyo byogerebwa n'agateekamu Daniela era n'ateekamu n'abaana be nze nandowooza ennyumba eno bawansi teriimu golodi simanyi lwaki bagikaayanira
kubanga nabadde aŋŋamba nti eno ennyumba ekisooka ky'Emeka Community sagitunda n'ekibeera era y'abaana be. Simanyi lwaki ye Daniel alwana nnyo ekyukedde emmanya ge kyalwa kisinaakutegeera era mu bintu byonna Chameleone by'alina simanyi lwaki ono akulembeza nnyumba eyo kubanga Chameleone essaawa ya leero nga waali ennyumba y'amazima gali nti y'abaana naye nze ndowooza Daniel asooka asigale mu eriyo mu Amerika eno asooka agiri ku baana abali kubasika kasante bonna bali mu Amerika waliwo n'abali wano ate Chameleone sikakasa nti abaana balina mu kyalo mu bibuka balina wayinza okuba nga aliyo n'abaana abalala kaakati abaana bo abali ewala bo abalowoozezaako ki sakoze tuzimba ennyumba yange eba y'abaana bange kwabula nsobola okukola ekyobuntu obukulu ng'omusajja omukulu nga nfunye obutakkaanya ne mukyala wange nentambula nenkolekera amaka neŋŋenda naye gaba g'abaana bange so kati essaawa ya leero mu kyadana kyakola si kituufu okuggyako ng'ayagala kukuba musajja ono amubulizeyo ddala mu ttaka era njaga nti kyoli mu kukola ku taata w'abaana bo ogenda kumuziikira ddala agenda kumubulizaayo ennyumba agireke abaana ba Chameleone bonna bajje bakuŋŋaanire ngaawo togenda Daniela nze mbadde nabadde gamba nti ensonga ezo nga bw'oziraba nsonga z'abafumbo ate ekisooka ziriko famire bangi abali mu bizibu bwe bityo nga omwami bagala mutwalako ebintu ebigenda mu buwumbi abantu bangi nnyo abali mu mbeera eyo kati bw'ovaayo n'ogamba nti Daniela akakayumba gundi akaweeyo oba oli mu society eno eyammwe ey'abaana abantu abatakola ki naye abantu bangi naddala abakyala batuuka ekiseera ng'oluusi bwe balina n'ensobi ne baagala okutwala ebintu by'abantu omuntu asigale ku zero oba kitegedde n'osanga omusajja omukazi nga yeesibye ku bintu bya buwumbi kumpi 2 wano tubadde tuwira wano omusajja ono ow'essomero abaddaani omusome Katerega ng'olaba bamuli bubi nenze ndowooza mu nkola entuufu eyandibadde ey'obuvunaanyizibwa bw'obanga omukyala oyagala okwawukana n'omwami wo toteekamu ngeri yakukumpanya nnyo ate kubba gw'omuleke ku zero okitegedde kubanga nti bwe tulina abaana ba Chameleone oledde bakuze bakyasobola n'okwerabirira n'ennyumba ya Chameleone eyo gy'oyogera bayinza okuba nga nakati tebagiriimu abo abaana webali we basula tebagiriimu nakugiwaji era oyinza olaba nga Chameleone agisamu ki yekka oba n'omukozi kakati ebintu bwe bituuse mu famire nga nammwe mukuze muli bantu bakulu nammwe taata wammwe yabazaalira awo ne mukula musobola okugenda ne mwerabirira ndowooza kyandibadde kya buvunaanyizibwa obutasika nnyo mugwa kugamba nti gwe oyagala omuntu omutwale omulekere nga talina yadde kayina ali kuzira era abakyala babikola nnyo waliwo omuntu mulala yataddeyo petition mu kakiko k'ebyokulonda nga byali beemulugunya nti ebitabo bya olupapula Walukagga lwe yakozesa okubeera nominated lwali expired kati kibuuzo kiri ki twakulabe nga bakuleetera empapula gwe wennyini ensonga lwaki kuleese wano otunnyonnyole Walukagga empapula ze yazikulaze era wazirabye empapula za Walukagga nazirabye P7 yagisomerawa ojja kulaba ate vidiyo tugende wali ku kinyusa ekikutawanya kubanga omuntu nga baprofesa bamuyingiza mu university ne bamukkiriza asome the equivalence of senior 6 ne bamuwa n'ebbaluwa kitegeeza P7 ne senior 4 baali bagirina kati obuzibu bwonna we buli tebuli eri ku P7 na senior 4 obuzibu buli wano ku senior 6 bamuwa ebbaluwa emukakasa nti asomye n'afuna the equivalence of senior 6 but kwaliko ekigambo expire ng'eggwako mu June wa 2025 ebbaluwa eyo kati kigambo expire kye kyasumbuye abantu nti bw'oba ogenda ku university fuleka nkwe example yange nasoma multimedia ku Apteke yabeeranga ku Conrad Plaza ku Ntebe Road bw'oba ova ku Nassau Road awo kakati nensoma multimedia mulimu course units ze nasoma nga nsoma multimedia oyo njogera ku 2012 bwe nabadde ngenda endejje twa upgrade okufuna degree
ne bampa course units zenyina okusoma mu PR ngezimu nazisoma mu multimedia nembagamba bane zino course units ezimu nazisoma setaaga ziddamu kansike busi bangamba ebbanga lyomazenga wazisoma ddene nnyo obeera tosobola zigattako oba wabyerabira okuva 2012 paka 2022 waba wala kati oziza kusinga wajjaawo tugeze omaze emyezi 6 ng'oli omaliriza tusobola zikonsideringa ne course endala abasoma courses mukimanyi kati nenziramu nensoma kakati ekiteesaako egundi eyo nti bw'oba osomye the whole the equivalence bw'ogitwala ku university okusaba nga wayise emyaka 2 mu buntu kirowoozebwa nti oba ebintu obyerabidde naye tekitegeeza nti ebbaluwa nga eya uptake eba ekola naye wali bw'oba ogenda okubeera admitted baga bino wabyerabira biddemu ontegedde kakati ebbaluwa esigala ekola nti ya senior 6 era ne National Council for Higher Education yagisatifyinga abo be balondoola byonna bye tusoma onaakimanyi era bwe bakuwa ebbaluwa nti tukakasizza omukulu oyo ebbaluwa eno bweti ne bweti agirina yenna eyemulugunya ku bitabo bya tagenda akakiko ka byakulonda akakiko k'ebyokulonda tekatagulula nsonga za byakusoma ogenda ku education ate ebyeducation biba bya kooti kakati ye expiry date yasumbuye abantu nenge ebbaluwa ye ya senior 6 agirina because yasoma nafuna equivalence n'agikozesa okugenda ku university era abuzayo omwaka gumu so problem yabadde awo ku expire naye mwenna abasomyeko kabeere bano waliwo abasomesa baagala essaawa ena bagenda bagamba oba kutandikira ku grade kyoyina kuba na degree kati mulimu abasoma certificate abasoma diploma balina nayo ebbanga yabawadde nti bw'oba omaze lino ebbanga bwe litinga wasoma dda diploma yo bw'onooba ogenze ku degree so okuddamu n'otandika buto ebbanga liba likoze eki liba liyiseewo ddene so that was as simple as that naye nange nga sinaba kukitaggululwa kukitegeera bwentu kyabadde kibuzaabuza naye ebbaluwa ya senior 6 bantu bangi nnyo abasomye wano senior 6 nga bw'omala n'obimuddamu bimubuuza akola ki nga takyabitegeera so kyekikugambisa nti honorable alina empapula kuba parliament tesaba diguli tesaba diploma esaba ekintu kimu senior 6 ono yamutute mu kooti oba emwemulugunyako amwesimbyeko oba werowisha okusinzira kuba mumanyi teyesimbyewo naye mu kulonda kuli okuwedde quoting Walukagga yali mu nkambi ya Honorable Segona mu 2021 so kakati abagatta notice awo basobola okugamba nti yawaabye on behalf of the other one naye officially ono yeyemulugunyiza n'ekyo kibaawo kuba ne Anita Amongo eyemulugunya yali mulala leetalo ntumanya nti amuyinako Oluganda ye yagobesaamu abantu 3 mu Lwokaano naye ogenda obigattagatanga oli yawaayo ku lulwe naye of course bw'abambaako n'Oluganda wabeerawo interest yawo gy'osobola okulowoozaako so it was as simple as that. Okay. Ekya senior 6 abantu nga gundi okuyingira parliament gw'okiraba otya like senior 6 emala ddala ku mubaka okuyingira parliament ombuliza kyendowooza oba ombuuza tteeka nga gwe kyendowooza tekyamala kyendowooza we need to upgrade twetaaga tuddeyo abagenda mu parliament balinyiseeko ku bitabo at least omuntu abenga tutandikire ku degree oba tutandikire ku diploma nga bwe tugenda tulinya wanayita ebbanga ne tutandikire ku diploma ne wabeewo ekisukka ku senior 6 kubanga senior 6 ekizibu kyeyina teyina professional yonna. Yes. Omuntu yenna wane Uganda mu curriculum gye tusoma bw'omala senior 6 obeera actually n'omwana yakoma mu P7 n'asalira kawo nga teyatula P7 n'agenda ayingira garage n'agenda ayingira ebbajiro n'agenda ayingira n'afuna ekintu kyonna eky'omutwe ogenda okumaliriza mukaaga eyo nga toyina ky'omugamba. So teyina by Uganda standards tetuyinaawo ene skill gye tufuna okujjako eno curriculum empya gye bagezezzaako biteekamu under DIT naye luli tubadde tetuyinaawo skill yonna era abantu bangi nnyo bali disappointed n'okusoma nga yabisoma n'amaliriza nga ayina byamanyi naye nga ku ground tebigatta what you studied versus what is in the market nga tebigatta. So naye wali bw'ogattako diguli oba diploma obeerayo n'ekintu kyo specializinzemu nti nina diploma mu busomesa mu parliament twetaagayo professions ezenjawulo twetaaga balooya twetaaga badokita twetaaga bateacher twetaaga because mba mukola mateeka
kakati bwoba oyinako kaskiru somewhere yabala bagamba nti as long as ono agenda serving abantu bino ebyebitabo tetubiyita nedda ebitabo omanyi okusoma tekuyina makulu nga wasoma era omuntu yenna gw'owulira akugamba nti okusoma tekuyina makulu aba yakola ki yasoma teri ye ataasoma agamba nti okusoma tekuyina makulu kuba ye akimanyi kyayita mu kiringa gwe kubeera na mmotoka odda onogandikazi emmotoka ebyo bantu ebamaliramu bwerere kuba ogirina naye omuntu nga ewaabwe tewalinyangawo mmotoka yaba akimanyi nti tebamaliramu ki so kakati bino byonna mbikkiriza nti okusoma kuyamba luzungu naye tukwetaaga okugatako because ofunamu disciplines ez'enjawulo engeri gy'obeera ennyo mu bantu engeri gy'obeera exposed mu kosomye ku bintu eby'enjawulo bwe tutuuka wali we tuteeseza kati ate walukagga n'abantu ng'amaze 6 yokka tebali ku eyo level nti walukagga asobola okuba ng'alina 6 nga teyagattako anything tugeze eno degree tannagimaliriza ne kati mu society mulimu abantu nga Muzeeyi Matovu nga bawalukagga nga bamisaaki nga bwe baamala okusoma bayina ebintu bye beenyigiramu olusi tebaamala na senior 4 bayina ebintu bye beenyigiramu nga bw'ogattagatta emirimu gyabwe bwe nali ku university nagambako omwana ne mugaa nina abantu benjagala batandika okuweebwa ku mikisa bajje boogereko n'abaana ba university ne muwa amanya ye nga tagawulirangako naye gwe bwenga kuwa wano anyway osimayo oba oyinza okukkizigana Davuko omwana omulaba Abitex omulaba beetaaga bogende batuleko balekicalingeko ku baana ba university because Davuko mwasobola okuba nga talina yadde P7 naye ebintu engeri gya survivinga ku street yeetaaga kusomako Abitex bw'omutuma ebitabo bye asobola okuba nga tabirina naye engeri gya survivinga ku street nti bw'otuma omwana alina diguri mu marketing mugende mu office nga tukozesezza linnya n'otuma n'Abitex wa 99 naye agende mu office mugyeyo akalango Abitex wa 99 va kuona ogulowooza nti ojja kuŋŋamba ye anti bajja mumanya kuba alina erinnya nkuzaayo ku wa 99 eyategeka kaceeka musobola okuyingira awo gwe n'eddiguli yo n'olemu okujjayo akalango Davuko musobola okugenda mu kampuni okugirowooleza oyo n'akusinga okuteekayo proposal ennungi so tulina abantu ku street abakwayalinze knowledge out of experience omanyi abantu we acquire things mu ngeri ez'enjawulo waliwo abayita mu kusoma waliwo abayita mu observing waliwo abayita mu experience ng'oli teyaki experience nga naye yakiraba bakikola as vakadith so okusoma naalisabye bwe tuba tugenda mu mugigi oguddako tusooke tulinnyiseemukko naye tetulina bwe tugenda kulinnyisa ng'abatukulembera ate abaasoma ate bo bakola ebintu n'atalina baluwa ya P7 byatakola kakati argument yange weebuliraawo tugamba abantu tumanyi tulinnyiseemu tufune owa diguli ne bakusomera bali mu parliament nga mu parliament omwo tuweezaamu PhD eziwera naye bw'obabuuza bye bateesezza nga buugi bwereere n'obuugi bulungi ennyo nga bongo kakati ne tugamba tusooke tukyuse system bw'emala okukyuka kati buli kimu tusobola okukitereeza olina kyombuuza oba ngende lwaki olukongolo balutadde nnyo okuwalukagga awo wa ebusiro buli kamu bakuba musojja biki waliwo ye w'amaanyi alaga feeke simanyi wano bantaddeko ebintu biri feeke anti ye w'amaanyi aliwo so bakompitira batidde mu lwokaano mulimu abantu 2 abasigadde banansonyiwa ne mu lwokaano ffe tuba tugenda mu World Cup tubeerawo ne betugamba nti tulina Brazil mulimu Argentina Peru ebaamu n'abalala babaamu era bwe batwala ekikopo twetonda bwetonzi ugamba bambi okitegedde kakati awe busiro waliwo abantu 2 be bali mu kuvuganya waliwo Segona na Walukaga bali mu kuvuganya abasigadde mwebali as participants kusumbuwa wano na wali naye bwoba observing ndio oludde mu bululu osomanya nti waliwo abantu 2 basi tweyanza nnyo Dr. Kwefu ndowooza Dr. atangazizza Sakozi byaloberewo nga nteesa noza nze njalo mbuuze si bya bibuuzo akati Sakozi enseno bwe yali efa ngetandika okufa ekyagireeta okufa ye gavumenti eno eriko gavumenti eno eriko bwe yamanya nti abamu abagitambuliramu
tebalina mpapula. Yensonga lwaki olaba baswana okugamba nti oli akomenga ku mukaaga. Kubanga abagirimu bamanya nti tujja tuuka eyo mu maaso baagale mukaaga naye nga mukaaga tetukola ki. Kakati era mulembe guno ogulira gwe guzzeemu ebyogattagatta bino ebyabakwefu ogatire banasooka kibuya ku mulembe gwa Ssebaggala. Kakati ebyogatira ebyo genda sebo genda wateseza fano wetuba alindako sebo genda blaza oteseza ne bakuwa kati akazindalo kange kava wano kagenda wani. Kakati ebintu bino byogatira ne bajja olwokuba baali bamanyi nti abasinga abajja mu gavumenti basoma bateekawo ebyo ebyogatira. Kati we byebagatira bijja ne bisanga bakwefu nga balina mikwano gyabwe nabo batandika okugatirira tekwandibadde kubi kulungi. Nze nne ekyokulabirako ekya Mwami Lutaaya. Mwami Lutaaya yamanya nti talina S4 n'addayo n'akola S4 eyo nga yemuyamba okugenda ku bino ebyaki ebya NASA bino S6 neyo gatira kati tubuuza ku mwami wa Lukagga oba n'abalala bonna ebya top up olina okubeera n'ebbaluwa S4 okitegedde olyoka otopinge abaddewa mukola. Kakati ffe twagala kyembuuza ono top up S4 eriwa okitegedde era we yabadde akyala ku mukutu gwa mwami kwefu teyalazeeyo S4 yalazeeyo era bino ebyogatira naye kiki ekikutwala ku S4 anyini kiki ekikutwala okugatira. Kuba Mwami Lutaaya bwe yali akola ekintu kye yagenda bulungi n'asoma n'atula S4 bwe yatula S4 n'afuna obubonero bwe yafuna ne tubulaba bwe twamala obbulaba lindako bwe twamala obbulaba ne babukuba ne mawulire n'agenda n'atopinga byekola ki. Kakati ono twagala okumanya asinziira wa okutopinga ati wuliriza tuteesa era nsaba bawulirize otegedde we banaaba bawuliriza bwe banaatuusaako akazindaalo batandika okwogera banjogere mu debate bwetyo bwekola ki bwetambula. Twagala ffe nga bannansi okumanya top up eno wagenda otya ku top up we wasooka. Ekyokubiri nze nina ekirowoozo mu kutegeera kwange okutondo kuno nti oba kutuma empapula nga baŋŋambye nti Mawa Haruna tewasoma empapula nzikwata butereevu nenzitwala gye bazinsabye mu kakiiko k'ebikulula sizireeta ewa Sakozi Faruku mukwano gwange ne mbagamba nti banne mulaba bwe namala ekasajjagirwa mu 1993 nasoma P7 ebbaluwa yino nemmaliriza nesoma S4 mukasajjagirwa gundi nafuna obubonero bwe buti ebbaluwa yino nemmaliriza nenkola nentopinga nenfuna mukaaga ndowooza nze bwe kyandibadde lindako lina mukumanya kwange lindako ku mulembe gwa Ssebaggala we wajja okugattagatta okwo lindako mugwanda wange linda munagenda mwe ku TV lindako gwe wajja ogatira okwo ne batandika okugatira. Ngenda ku NUP nga party yawandiisa ababaka ba parliament abasukka 205. Lwaki okwemulugunya kuli ku bantu babiri oba basatu? Kuli ku muntu gwe bayita Mwami wa Lukagga owa Busiro East ne kubaako n'omwami gwe bayita Mulyanyama. Kale ate Mulyanyama yatwazeeko example kubanga waliwo debate eyabaddewo ng'erimu oluzungu bwe yategedde nti ya luzungu teyazze ate ye yatwazeeko n'example waliwo emabegakaawo alina we yabadde oluzungu n'alwogerako ne tuwulira era bwe lutambulira akakiripu kwe kali kakola ki. Ne NUP weba yawandiisa abantu 305 bwe mala wandiisa aba 305 oba 4 ne wavaayo abantu abeemulugunya babiri golooza lwaki beemulugunya kwolwo kwaba ababiri kitegeeza waliwo problem gye tulina okutereeza
bwe tubanga twagala pate zigende mu maaso n'eggwanga lino litambule tetwagala tugambe nti kaakati waliwo omwami Kwefu akuba agenze wagambidde nti n'abali mu paalamenti tulaba balina kye bakozeeyo abaasoma eggwanga tetulina dictateeka eyo kubanga wano tubadde tunoonya bannabbanja nga bannabbanja tugamba nti Museveni ateeka abantu mu bifo ebitali bituufu naddira oweegundi eyasoma ebirala olw'okuba mukwano gwe n'amuwa ogenda okulira ennyonyi kyovola ne Kwefu abadde wano agambye nti gundi ono okusinzaako kuyiyayiya kwe yandigenze Makerere nannyonnyola abaana kubanga David omundaba ayiyayiya nnyo kati Kwefu bayambala kiri tyese egenda kutambulirako kuyiyayiya era abantu beetaagisenga kola ki naye nze njagala omuntu bw'obanga osomye teweekwasa ti gwe neesimbye naye yandiko gwe kwata ebipapula byo ddira obuyigirize bwo buweeyo ne muleme kuddanga eyo tyate gundi gwe mbadde ngulira caayi nze bw'onoongulira caayi n'ofuna diguli nze omale okungulira tyamunne David omugweyogedde bulungi osaanayo n'ekyennyanja omutwe gw'ekyennyanja okitegedde a piece of fish a piece of fish nga gye baagala oyogerereko Okay. Sebo mukulu Tafubi tukulamusiza wano wozze bayita embozi mukati tusanyusa okukulaba Kwefu agenze kuziika naye Sakozi ekisooka kya byonna nti chance tufunye kati ku pano kuno kuliko nze abayivu 3 bennekakasa okuli mwami Tafubi naawe Sakozi ne Dayasi nze ndowooza nti essaawa ya leero ne mwami yiga kanso kinze ndowooza essaawa ya leero Sakozi waba baagala application zange Masaka tikini takisa kulinya taxi zitwalayo nze nsobola okukubira omuntu ali Masaka azeetaaga nakkira ku kompyuta nze ndowooza asobola okuzifuna obuzibu bwe nafunye ne mwami Walukagga MP wange kwe kukola conference y'abamawulire n'agamba nti yakaspeninga miliyoni 10 ku bakanso abawuza omusango ng'ate bamusabye empapula awo saakitege kyadde ategeeza yagambye ashakadamaka kusindikide yagambye yayungudde bakanso omulinde na Lukoola naye be yakayungula yakabaspeningira miliyoni 10 kyokka ng'okusindika okuba just airtime ow'omutwalo kuba amusaba empapula kyadde kyangu nnyo yadde asobola okuba nga wa mutwalo ndowooza n'asaving emiliyoni nga 9 nezigwamu kakati awe nabadde confuse kubanga omukulu akakiiko ye yagamba bamuwe empapula za mwami Walukagga nze kyandibadde beta mwami Walukagga oga nti nze mwennyini ate siirawo ndi mu campaign naye mukiire ku kibanja kyange mukiire ku kompyuta mugende mu UNEB buli kyange kikola ki gyekiri obuzibu tusinga okufuna kwegende wadde n'osaba omulimu n'omwetikira omugugu gw'ebbaasa n'ogumuteeraawo n'abisoma byonna nga birikkiriya ng'ova ku NASA kadde asobola akafuluma nakiira kompyuta nga tolina yadde n'eki kubanga buli kimu essaawa ya leero nakola ennaku zali noonya gundi amanya g'omwana wange nenzikirira kazi naga ali myaka emeka ne mugali myaka 11 n'omukadde yamuzaalisa bambi bamutwala katali Germany yawummula ne bakebera buli kimu olunaku essaawa ne tubifuna amazima gali nti mwami Walukagga yasoma naye ndowooza mu kusoma kumutikkira ne papula zerekeddewo kubanga zaabula kakati nyane interview nabudde nga akole wa Dr. Kwefu lwakuba kati nze ngeje sina bulungi data video nziraba nzibuukabuuka mazima papula za senior phones saazirabiri saagala kuwaayira balabe mbuzi saazi kakati mu top up wano n'ekirala Walukagga alina we yagambidde wasoma senior 4 ebibuuzo bate binakudde abadongo ne bajja simanyi bamwakiwulidde abadongo ne bajja abadongo mu kujja ndowooza results zigenda okudda ekufula results ze ate nga abadongo bamututte n'atafuna mpapula kyovula Sakozi nti ku bakulembeze abasinga bonna weegendereza nnyo okukola interview nga tolina muwabuzi era nze omusajja bayita mulya nnyama namwagadde nnyo anti amazima gali nti gatakaawa zatulidde pano nga we yabadde Tafubi tasobola kugenda mulya nnyama n'ayogera era nze ebimu byali yangu ku program ya Tafubi ya ku Luzungu
ne kati singa siziraba nga sizitegeera era lumu nagamba ko dasoe ne mugamba niyo musajja yakola emmengo ekimwogeza oluzungu programu ya ku TV y'emmengo kikyaki oyo gundi yani yali yesimbyewo era naye so mulenya matayala biseko kiyakoze kyadde kituufu nze nagamba mutawani wange Derek ne mugaye bakuwanga ekibuuzo nga tokitegedde okujjuzaawo Anse Françoise maaso kirekanga kiri plain kubanga wagwa magezi bagamba Derek ne kamulema naye alimba nolaga wantu yajjuzaawo ndoza yali kayerabiro okujjuzaawo mulanya mekiru kiyakoze kyadde kituufu kati Sakozi njaga tuve mukula katono kwata nabbosa okwata Joyce Bagala okwata Zaake okwata omukyala wa NRM yani oyo Nabakoba Julius Nabakoba obateeke ku program bakubaganyemu ebirowoozo nga nabbosa wamala Joyce Bagala ddako Zaake alumba Joyce gundi naye na Julius Nabakoba nagoberera kati waliwo ebintu ng'oteekera kusooka n'odduka misinde ensolo kaje yakoze ebaddemu yokka kujja kukola interview bw'abadde ensobi yokka ng'ate gyakola interview ffe tunamutuma ku bintu ekyo kyonkakasa niwanagira bana kuba mukwano gwange ffe tunamutuma ku bintu abamutumye ebintu babadde walala Sakozi kibange tuwa mumbozi mukati nokoshono wandike balo noga ataviko muyimiriza okujjako ng'amaze okweta microphone yange kakati nze kyenkola nenkwedda siremukola gyatukoleyo interview ne mugamba nti Sakozi yangambye wesikomyawo footage sikola ne footage omulabye naye nga mulagira mu distance yawalamuko nti footage omulengedde dayasi Sakozi ala wandime empindi ku mugongo kiba beta nzo kwata footage ne muleeta ewo then tukola interview naye ekyokuba ndi government gye tulimu nti system yayi yafa tetugenda kukiza bya top up ateera kuba kagenda kubeera kalandira nenajja kuyagundi nga kyalimu tuteekeddwa okuga nti okusoma teekeddwa okusoma naye kati babe abekyengera bagenda kugamba nti naye ate ono kansa ebbanga lyabaddeyo omu ku bannamateeka era kyatukoledde naye ate ono ataasoma atukoledde kati wagenda okubeera okulya n'okukomba essowaani katuli wa honorable Sekide yes sebo tusanze okulaba science okulaba Emboozi mukati nkweyongedde Mboozi mukati ndi faani kuba mpulira ebirowoozo by'abantu b'enjawulo ndi faani wa Mboozi mukati era neebaza okuba nga nfunye omukisa guno naye kyenjagala tutegeye kiri kimu saagala tusse wansi kusoma lwansonga buli lubaawo lwolaba entegeera y'ekyuka omuntu yalaba olubaawo lw'ekyomusanvu tasobola kuba na ntegeera yemu neyalaba olwa senior 4 omuntu yalaba olubaawo lwa senior 4 tasobola kuba na ntegeera yemu neyalaba olwa senior 6 omuntu yalaba olwa senior 6 tasobola kuba na ntegeera yemu neyatuula mu lecture room n'akola diploma oba degree biba byanjawulo so etubuusa maaso okusoma nze omu kubalowooza nti buli muntu asobola okukulembera nze omu kubalowooza mbu okugembeze tebulina kubaako bamataayi badokita balooya ba architecture lwansonga emu abantu abatiisa amaaso nze omu kubalowooza nti omuyimbi munnakatemba omuntu yenna asobola okukulembera lwansonga ekifuula munnakatemba n'omuyimbi ne munnamawulire ow'enkizo okusinga bali badokita balooya ne ba architecture ne ba professor nti ye emirimu gyagikolera mu bantu abantu babereetinga naye easily ali approachable Sakozi bamulaba ku Mboozi mukati kyangu nnyo omuntu omulonda kuba aba alina ekizibu kimu angwira otutuukirira ani Sakozi ate kitali ku looya gwatiisa amaaso avuga emmotoka ng'endabiramu ziri waggulu naye ate tulina okukimanya kintu kiri kimu kyokka lulimi ki olukozesebwa mu parliament tuli ba British colony tutambulira ku bakolonizer abangereza abakeera ku makya ne bakolonizing ensi eno tukola ebintu byaffe mu bulambike bwabwe ekitegeeza olulimi olukozesebwa mu parliament lulina kuba luki luzungu nga bw'onooteesa wadde Makindye West yakulonda oba East oli MP wa Uganda yonna owe Morota ajja kuwulira owe Kobboka akuwulire owe Pakwach akuwulire ekisinga okuleeta obuzibu mu bantu bebagamba mbu tebasomye ne babakuba nnyo obutagenda mu parliament
parliament eyinza okuwa empapula 8 z'olina okusoma omuli constitution etwala Uganda omuli ne budget allocation egenda okuyamba constituency yo bw'oba osoma budget allocation ngeyamba constituency yo ewandiikiddwa mu luzungu empapula zirukaaga olina okukola answered ng'odefending abantu ba constituency yo ogambe guno omusolo gwe mutadde ku bantu abalina restaurant Makindye West mungi mugukendeezeeko ennyingiza yaabwe tetuuka waawo guno omusolo gwe mutadde ku bantu ab'obutale mu Makindye East mungi mukendeezeeko tebasobola sente ze bayinza tezituuka waawo gino emyaje mwagala okugogola ebbanga lye mugenda ogigogolera ndiwanvu mujja kutaataganya emirimu gy'abantu ebyo byonna bibeera mu biwandiike mu luzungu okole answered ngeddamu ebintu bawandiise mu luzungu ebyo mu luzungu osobola okudifendinga constituency yo speaker kino mwagamba embuno omubaka wa Makindye East abadde alina kyagamba wano ku musolo ogwagerekeddwa ogwagala okuteekebwa mu butale bw'Eggaba Ebbunga Kansanga ne Namuwongo omusolo ogwagamba mungi abadde ateesa ennyingiza y'abantu bano eyimiridde bweti tugusendekeko gubeere mu nnyingiza eno omuntu atasobola kusoma luzungu tagenda kusobola kukola answered mu kudifendinga bantu ba constituency ye nga balocatinga budget. Okay. Ontegedde minimal standard sigoba wa senior 6 sigoba wa diploma sigoba wa degree na at least minimal standard y'omukulembeze alina okuba nga asobola okusoma Olungereza n'aluwandiika lwansonga lwe lulimi olukozesebwa mu kukiwa omusajja omu yagamba bw'oyagala kukweka omuddugavu ekintu kiwandiike kubanga talina budde bukola ki busoma era ne bana abaana babadde nyambako ku Monday nga tukulonkinga campaigns zaffe aba boda kuba boda zino bodo gya assemblinga ng'etuuse wano ne bajja assemblinga emiliyoni 2 n'omusolo nga guwedde boda yonna ng'emaze otuuka negwera mu miliyoni meka 2 abantu abawa abaana boda za loan babasaba miliyoni 10 naye nga boda kayine bwe yandigaye bamuwe miliyoni 4 n'akolako amagoba ga 2 omwana asigala akoze eki afunyemu naye because abaana bali desperate amwe papula bingi byalina okusayiningako talina budde bugenda kukola ki bisoma musajja watu naye committing anti ngenda kuvuga board eno ngisasula miliyoni 10 mu banga lya myaka 3 abaya akasasulako miliyoni 8 ne bagisika mbwate wabuusiza wiki tewasasudde nadduka ataanoonye sente agendo zira nga bagigabidde omuki omulala entuyo ziyataddemu ng'ayeta guli 8 tebazikoze eki tebazibaze kiki entegezaako okugamba abatulaba mu mboozi mukati bw'oba olonda omubaka asobola okusoma oluzungu kubanga omuntu yena ayagala okukweka ekikunyigiriza agenda kikweka mu buwandiike ebintu byonna ebikunyigiriza okuva ku musolo gw'osasula mu butale okuva ku budget allocation tebagenda kiwandika mu Luganda twaliko mu mbeera mwami ono mawajja ajja kunjulira ne bayiga bwetwali tulwanisa abapromote abamu abatwala stimulus fund ya covid nekyatubasingisa because information yali mu luzungu yabalema okutegeera netubasinga omusango mu maaso g'omukulu omu because twawandiika oluzungu ne balema okukola ki okutaputa kati baganda bange nga mugenda kulonda ababaka ofubanga nnyo kubanga olina omubaka bwe banaamuteeka empapula 6 mu maaso nga zirimu budget allocation andi kati top up Uganda buli kimu kisoboka Uganda tewali kitasoboka Uganda buli kimu kisoboka era n'abantu abamu boolaba abasinga bagenzi ne bagazeti ng'amannya g'abaganda baabwe abantu bakola kiri bwe kiti bw'aba teyasoma akeera ku makya n'agamba nzaalibwa ne mawa bamuyita mawa Ssekidde bamuta Robert Ssekidde Robert Ssekidde bw'aba teyasoma ajja kgenda anoonye muganda we mawa Ssekidde agazeti ng'amannya g'amawa ye gatteke Robert mawa Ssekidde agafuula agage then atwaye results ezo mu UNEB alage mu EC alage mbu results zize naye ensi tosobola girimba osobola okufulinga abantu buli kasatu zabafulinga buli lunaku budget ngezo bwe zibaawo ne baziteeka ku TV abantu ne batajja bamaze okuwulisa mbu ne byagenda okusoma ne bagenda mu parliament agenda bikola ki bitegeera so nze ndowooza sakozi tuleme kubuusa kusoma maaso kuba tukwetaaga kamba buli ekyama ekiri mu kusoma omuntu osookera ku macyango oli mugagga waliwo abadde example ya mukama ya kitaffe gwempe ekitiibwa Misa Kisemakula nga yakola papazi ye emukole ya sente naye nga talina backing ya bitabo senga omuliro gujja ne gukwata passport ne gwawo kati ngeza bugeza nono mawe yasoma ine ipapula bye bonna ne badda ku zero ani afuna entandiko ey'amangu ono yasoma ajjayo ipapula bye n'atandika okukonkona ku miryango gy'abantu nagala ne mumpe yakalimu nina obuyigirize bwenkana bwe buti ayanguyirwa so education ebeera insurance ye fall back position simanyi wakiyita mu Luganda yengeri yokka gy'ogamba nti senga byonna biba biganye
nina kwenkola ki kwentandikira kati kikuluma kyekuyina ekitali mu bino ebirala bya bizinensi endala kuba zino bizinensi ojazikola naye essaawa yonna egwa bwegwa otandikirawa so kati ekya senior 6 okubeera nga ekya senior 6 okubeera average nze sikinaako buzibu lwa nsonga emu buli muntu abirongenga buli muntu asobola okukulembera naye for us okufuna abakulembeze ab'omuzinzi ne Uganda egende mu maaso n'okuba nga tuzimbye ebbesi y'abakulembeze abagenda okuyimirira bagambe nedda wano oli mu kuwabya abantu oli mu kukola nsobi twetaaga abantu nga at least balina minimum standard ya degree mu parliament naye ng'ekisinga obukulu si kuba na degree osobola okutabuta olulimi olukozesebwa mu parliament ekikulu nnyo si degree ekikulu nnyo si diploma ekikulu nnyo osobola okutaputa olulimi bagenda okweka ebigambo ebinyigiriza omuntu wa wansi kubanga buli muntu waba ayagala okunyigiriza omuntu wa wansi abikweka mu luzungu kati wetaaga omubaka ng'agenda kusobola okusoma ebintu byenkugamba ebyo abitapute ku answered ng'akudifendinga gwe omuntu wa wansi buli woosindikayo omuntu omuyabayaba nga tasobola kusoma bintu ebyo ng'oluzungu talutegeera ogenda kuba wetadde mu nninga kati debate yamwe yabadde etya debate yaffe yabadde nnungi ababaka bonna bazze omuli ekkaya atazze teyalabiseeko naye kyabadde kisuubirwa ebyayogera bituufu omu teyalabiseeko naye ng'ebiseera ebisinga ekikozesa debating yabadde setup nga mwamu setting nedda taata ekikozesebwa debating ezo ku ntimbe nga NBS NTV n'endala kwe kuba nti abantu banategeera kigendererwa kya debate ekigendererwa kya debate ey'omulungereza lwe lulimi olukozesebwa mu parliament baagala kulaga oli omulonzi omuntu gw'osindika asobola okugenda n'ayimirira n'akwogerera mu lulimi olukozesebwa mu parliament asobola okurizoninga n'alaga gw'okunyigirizibwa bw'okweyitamu n'akwogerera because yagalagaana wali togenda kwogerawo Luganda togenda kuwuliziganya n'Anita Amongo mu Luganda togenda kuwuliziganya n'Apollo Kantuntu mu Luganda ajja kugamba by'oŋŋamba biteeke mu buki mbuwandiike so nze ŋŋamba omulonzi n'omuntu wa wansi nga tulwanirira enkyukakyuka ate naffe tubeeremu obuntu kyeba ŋŋamba nnyo abalonzi amakindi sitemulonze emitima mulonze emitwe tubeeremu obuntu akategeera naye ono omuntu gw'ensindika bwe banaleeta amateeka aganyigiriza mu misolo mu butale mu booda mu mirimu gya wansi anaasobola okugataputa n'asobola okukola ansadi mu lulimi n'andifendinga baba talusobola muleke ensonga oziraba otya ensonga wezisinze okuva ndoza bibadde ku bipapula ne interview omukulu Mathias Walukaga gye yakoze interview eyo nzinako yampadde tasking ndabe interview okuva yatandise bwe yaggwera naye nga ye task gyampadde actually nafani wange bofani waffe kale nangamba njagala oba nze ndabye obi njagala ogende otunule interview okuva wetandika paka gyeggwera ombulire mpapula ki omukulu zaleese kati abantu badde bawoza top up the queue of education etandikira ku P1 bwe bakuyigiririza okuwandiika bwe bakuyigiririza mentally okumanya oluzungu okulusoma n'okuluwandiika kyekino tafubi kyabadde akugamba nti omuntu atasobola kusoma nakuanalyzinga luzungu mu parliament oba togenda kukola ki oba tolina kyonoonyaayo togenda kuweereza bantu the queue of education okuwandiika era mu P1 we bakubira engalo yiga okuwandiika actually speak through ovira ku penso ogende ku pen nti kiri kikulu nnyo okuwandiika oluzungu n'okulusoma okubanga osobola kuba mu kuwandiika mubeeramu accuracy okubeera articulate n'okupronouncing kuba okimanyi mu mateeka kisibya okuwanaunsinga erinnya ly'omuntu mu bukyamu oba omukyusizza amannya kati ebyo byonna tubikolerawo kati ekintu kyabadde bwe kiti bwe yazze mu kamera bw'aba yabadde ayagala okuprovinga everyone wrong yandigeze mu queue ya education nti empapula zange eza P7 zizino empapula zange eza senior 4 zizino wabula notazitugamba ku mumwa ate ezisigadde wano senior 6 ne equivalent ate zo nozireeta zino ozijjewa z'otuleetedde z'otukakasizaako nga zino tozireese okugenda okufuna equivalent oba tosomye senior 6 okufuna equivalent oteeka okuba nga olina eya senior 4 if I'm not wrong mu education olina okuba nga olina eya senior 4 gye tutalabyeko kati awo empawa we zaaviiridde bino byotulaga bisoboka people have been buying papers abantu bafunye results okuva mu bantu abalala kati soko otulage wano we tutandikira wenzirireyo ku kyani ku kyataafu B
we tuyigirira ekyo kyayagala kibeere mu parliament ebintu ebyo bayibigiririza wano and one level leads to another level. So level yazibuuse buli lubaawo olukyusa ate olubaawo olusinga kyovola wa field work okumanya the geography of eya Uganda ebeera ku senior 4 nti okitegeera buli lubaawo every level leads to another level n'entegeera y'omuntu n'okumanya ebintu bino byonna senior 6 baba bakwongerako just kubiri bye wasoma eri wansi eno byonna wotuuka mu senior 6 n'okugenda ku university awo otandise kukola profession gy'ogenda okukolamu wabulanga yasomesa segireni mwena mwayogera okusoma esomesa y'omukulu oba abantu mwena mwajogera nti wabanga nti no walinga oliko abantu baji basomeseza naye nga tebalina gundi ezo nti wali okola bulungi ebintu wali obitegera noddayo n'osomesa tekitegeeza nti wayo ina epapula wabula wali okola ki bakozi bw'otuuka mu parliament bakuwa committee kw'otuula n'okola oversight basobola okuwa komiti ya kosase basobola okuwa komiti ya security bayinza okuwa komiti ya defense komiti ezo zikutuuzaako okole oversight nga member of parliament buli document yebakuwa okusoma o defending a constituency muova ebeera mu luzungu nsolobera n'omuyambi buli document anti ndi mukumalirayo sakozi buli document gye bakuwa ebeera mu luki ebeera mu luzungu ekintu kyonna oba tokyesomedde oli ne bw'onoba n'omuyambi akitaputa tagenda kikunnyonnyola nga ggwe bw'okyesomedde n'okitegeera wabaawo enjawulo kyovola reported speech y'abantu etera okukuntana n'omuntu kye yeewuliriddeko nti bwe nzija ne gamba mawa yakwogeddeko nyongeramu omonnyo mawa gw'ataayogedde naye oba weekyewulidde nga mawa akwogerako oba ne first hand information awo nkyo kikunyonnyola okugjawo kikyogambye nti aba n'omuyambi tukize tugaane bannayuganda mwenna abalaba emboozi mu kati mu bwotowaze obw'enjawulo temulonda bantu mbu tetugamba mbu abantu tebasomye tembasirika mu parliament nedda naye tugamba sindika omuntu kale weba leve esembayo nga ya senior 6 ng'asobola okusoma Olungereza n'aluwandiika bw'otyo bw'ogenda omufunamu kuba buli Museveni kyayagala okukweka buli kunyigiriza kwayagala okussaako agenda kukozesa lupapula na peeni agenda bikola ng'abiwandiika mu luzungu bw'onooba n'omubaka omuyabayaba nga tasobola kulusoma kulutaputa na kudifendinga gwe wakatale gwe bagereko omusolo gwa kasasiro na kudifendinga gwe omwana wa boda tukira wano ku million 2 nga bina biwede ne bagikusaba 10 ona lebo naje muri embozi mukatebeerawo every Saturday osaba nojjako wano nonyonnyola kampeni kubaka tizatandikidde ddala tebiri mukola je ojja n'okola ki noyisawo ensonga zo kubanga ani esimbye wenkaga mu 5 Kakati zakozi leta omayono yesimbye wati bawerezanye emyaka 10 ono yesimbye wati kakati naba nga MP machi sijja kukibuusa maaso naye nga ate bugenda okulaba abantu bonna benvuganya nzenzeko mu kitundu nze gwe bazaala nze ayina amalaalo mu kitundu banziika muyenga bukasa banziika muyenga bukasa kitange ndi muzzukulu wa Kavuma Robert eyali katikkiro wenge yafa mu 93 ennyumba Ssaabasajja Kabaka mwe yasemba okyala mugombola oshegere muganda wange naye kati abanesimbyeko ate baganda bange enkowa za mbogo zezejja mbunya tuli wali osanzeeko Sekidde Entungamo wali osanzeeko Lubowa Enyamunuuka nedda naye mubisanga wano mu Buganda ate nesikomo okukoka kubagamba bintu bino mubitegeere baganda bange bwe nookera ku makya teweeronda nakwerondera mu kitundu n'ogamba nze kange nesimbewo eyo guno si mugaati nti kugabana kankubuli ensonga lwaki olina okulonda omukulembeze ava mu kitundu kyo buli woolonda omuntu ng'ava mu malayo kano buli woolonda omuntu sinayogera mannya buli woolonda omuntu ng'ava mu kitundu abaako ne gwaswalira bw'atatuukiriza olina wotandikira omuloopa muteyakola ki yatuukiriza Sekidde wagenda mu parliament ng'asuubiza abalonzi ebyokukola n'atabikola bamanyi we bakonkona anti ndi mukunyumeza story wamanyi tebakola ki bamanyi we bakonkona nti amuzeeyo omwana yatugamba agenda kukola kimu 2 3 naye takoze eki tabikoze mwana wange sookojje abalonzi wabasuubiza ekintu okoze eki ayina gwaswalira naye buli olonda omuntu nga si wa mu kitundu naye waba tatuukiriza ogenda muloopa watalina gwaswalira. Okay.
okategedde kunyonyola nti kubuna obudde Honorable Zaake Francis Emityana bw'atatuukiriza bamanyi bwe baloope wa kitaawe nti omwana yagamba agenda kukola FBC naye ntambuza y'ebintu ng'ava ku mulamwa alina gwaswalira kyova olaba akola alina gwakola ki gwaswalira kintu kikulu nnyo mu Buganda wano okulonda omuntu ng'ava mu kitundu ng'alina gwakola ki gwaswalira guno omulembe gw'abagezi ate nammwe abalonzi abagenda mu kalulu kano temulondesa emitima gyammwe mulondesa emitwe gyammwe oyinza okuba owa PFF tomwagala naye nga mutwe gwe okimanyi nti mukozi naye nga omutima gwo gugamba londo w'NRM naye nga okimanyi nti wa PPF agenda kukola ki kukolera keera ku makya kwata omutima gwo gunyweze londo ekimuli mu mutwe gwo wa PPF aba yagenda okukolera londo wa PPF oyo abadde Honorable Sekidde Robert. Ne tugamba Hypex Studios we bali okuba olw'ekifaananyi ekirungi photography, videography, oyagala screens, sound, biki ebyo byonna nti balina olutalo lwa Watermark. Watermark yaleese obuzibu abagamba birogo byammwe bibi abalala bifaananyi mbansasudde lwaki oba oteekamu how will you differentiate between wako mulungi tigundi yakuba wako mulungi it's the only promotion yes kiringa wogamba mbuno omutateeka slogan mu luyimba lwe banaategera batya nti yakola wako yo mulungi the only problem gye nalabyewo Watermark temubiteeka mu face kifaananyi mumuteeke wano ku side nimukoleeko ne Watermark nga bulungi. No, everyone is work, sweat and art ateekeddwa okuba established. Shooting emikolo video emikolo bateekamu Watermark. Definitely ng'etambula ne weeba beewa ne end credits. Yes. Yes. Ekyo bye biba kyabaka customer kati Faruku kye kyabakayana ne mu copyright. No one will understand your work gwokoze omulungi bw'oba teweetunze wokka wemba nenyeza wamu okuteekamu ugly Watermark ate n'ogiteeka awabi but okulebolinga your work it has no any problem. Yes kati onootegera otya nti nno nze nakubye ebifaananyi ebyo bangi nnyo ng'oli ajja kupositinga ebifaananyi ng'oli tamumanyiza I support. That's my opinion. For the good work done, supporting. It's the reason lwaki nawe okola YouTube n'oteekako logo y'abantu bategere nti eyo gospel live. That is my work. Naye gw'oba ogyeko it's your work naye abantu b'okozeeko interview naye asobola okugamba okitegera kuba naye aba akuwadde. It's a two way. So ngenda kubagamba nti wamma muteekeemu Watermark mu bifaananyi kasita togiteeka wabi. All right. Council. Okiraba otya ekyo? Yenze senior council omukugu nno era Faruku neyanza nnyo okulaba ng'onkyaziza olunaku olwaleero nje nnuŋŋamye baasobya abaami bano abasinga ensonga ono gyaliko njagala kuluŋŋamyamu kumu abakozi ba video n'abebifaananyi ti omuntu aba akusasudde ssente ze ojja omukwatira omukolo gwe okukwata logo yo ogiteeke ku video gy'omukoledde wandibadde osooka musaba. Olw'ensonga aba amaze kukusasula ng'ayagala clear wakawe ataliimu ki logo era munaabanga ogenda into MOU eyo ey'okujja nkwatira omukolo gwange mwandibadde mwogera ku kintu ekyo tisebo ngenda kukwata omukolo gwo naye mu video nja kuteekamu logo yange so si kuva buvyeri gwe noddira video ya munno n'oteekawo logo nga nnene etiye esooka mu maaso ekyo nno sikyabuvunaanyizibwa wadde akatono kyandibadde gwe nnyini kampani okolagana n'akwadde omulimo n'omusaba n'akola ki era wadde mba okugaana wagaana tis fine yakusasudde ne ba producer ffe tuba tukola ennyimba ze noŋŋanda oteekamu logo mu luyimba lwange sigiteekamu ompadde ssente nkubuulira siteekamu era kyekimu omuzimbi yandisaanye okukwata ebifaananyi byazimbye ennyumba y'omuntu n'abiteekayo nga wakawe gwakoze nakyo kikyamu kati lwaki ku bifaananyi era olina kusaba nnyini kizimbe ekyo tise mbadde nsaba guno omulimu gonzikirize nzijekokko ekintu kyendaga ensi nakukkiriza tomala gateeka abantu bakola ebintu byabwe olusinga byakyama kambalage omuntu asobola okukola omukolo abasajja n'abagagga ntayagala nnyo ansi ekole ki emanye n'akola omukolo gwe ekiza ayagala ka vidiyo kaako abeere nako n'abantu bewaka gwe n'okabana tekako kiroogo
n'otuuka ku mikutu gyo otegeera batandika okuba banoonya ggwe obabuulira embaga yali luddawa otegeera wakati awo waliwo ebizibu bingi ebisangibwa omuntu okwepromotinga ku kintu ky'omulala mutereezeemu mufune nnyo consent ne bannyini mikolo egyo oba ne bannyini mirimu gye mugenza okukola ki kubanga olwedde aba asasudde tolina mukaka nti anze nyina oteekawo kirogo kyange gundi okitegeera mbuyeranga okweranga si kibi naye kikolagana ne client weerange nga naye akiinako akitegedde banga akikkiriza so si gwe kuba nnoze nakola kampani yakuwadde ssente already kyekyo omuntu yenna ng'alina kyatunda nga kikwatagana n'ekyo kyakola ateekayo ekyo ekifaanana bw'okwata kamera yo n'ogiraga nti oli mukubi wa bifaananyi olina kumala kusaba eyakola kamera kyegamba nti ebintu ebimu okutegeera kwabyo kuba munda nnyo bw'okugenderera okitegedde katusobola kugamba nti nze ngenda kukola gospel live ntegeko akazindaalo tinja mmala saba nnyini kazindaalo eyakayiiya kati ebintu bya Uganda nammu naddala ebintu ebikwatagana no copyright biwanvu nnyo 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 okubitegeera kyova nti wano osanga omuyimbi nga bamuwandiikira olimba ne batono nnyo b'osangayo n'agamba nti eyaluwandiika ye gundi eyakubye ebivuga ye gundi kubanga mu nkola entuufu abo bonna balina okubeeramu okitegedde nze ekyenneewunyisa okitegedde nti ebyo byonna birina okubeeramu producer ye gundi nga bw'olaba firimu bakulaga yagiwandiika ali abe firimu ng'eggwa firimu bakulaga agiwandiise abagizannye bulimu ekifo kyakoze eki kyazannyemu kati ebintu bya wano e Uganda tukkirize tulina we tutannatuuka ng'ogwo omutiro tetunagutuukako ng'omuntu bw'okola katugambe ebifaananyi ng'ebyo oyina okulaga tulina wano omwana akuba bbaana ateekako essimu ye naye nga tamaze kusaba ono tomumanyi omumanyi gwe bateekako essimu zaabwe kyembagamba nti twogere ebintu olumu ebitali nnyo diipu wa bwongo omanyi nze ŋŋamba bateekemu kubanga yenkola ya wano toyina naye ng'ekyobugunjufu batono nnyo asobola okusaba n'agamba owange badde nsaba nkoleki kubanga n'abasinga tebabifaako ekyo ekintu kyandibadde kirimu ebintu bingi nnyo nga bw'oyogedde ekyennyumba ozimbye ekizimbe kyange okitaddeyo naye nze banamanyira kuki nti nze nzimba ebyo kyobalaba nti atunda emizindaalo agenda n'agisuubula ne bw'agisuubula akuba ebipaani nti awo tutunda mizindaalo n'osanga omuntu ng'atwala abantu e Bulaaya tamala kusaba bannyonyi nti banenteekeko ennyonyi yammwe Uganda bwetyo bwekola ki bwetambula bateekeko kubanga Uganda bwetyo nkuwadde ekyokulabirako aba security obasanga nga mu kizimbe kyabwe bataddeko obumundu tebamala genda kusaba yakola mundu omanyi nze ndeeta ebyokulabirako ababitegeera ne babitegeera abatabitegeera ne bakola ki ne babireka bintu bingi nnyo emizikiti wagizimba tuteekako bayibuli Quran n'ogiraba n'oteekako omwezi ogenda mala genda Katonda ogambe nti no oteekako ekirago ekyo ekiri awo ekikolebwawo kyova laba nti ntema ensonga abantu basobole okujjamu kye bajjamu ababitegeera babitegeera abatabitegeerera mukole ki mbaleke kakati wano e Uganda ebyo tebisoboka kubanga ne copyright ye yeetaagisa okumala nti gundi eri ani ayina obwannannyini ku kino era abayimbi bawano nomala bagamba titeekako nti eyaluwandiika Mawa Haruna ayinza n'obutalugula eyakubye ebivuga yoli omusajja yeyiga nti yiga ye yakubye ebivuga wane Uganda tunatuuka ku mutindo ogwo kyovala buli omu ateekako kyateeseko atunda kamera ebweru akubawo kamera ze eyagula amasimu ateekawo masimu musobole okumanya nti ekyo kyakola ki kyakola kati n'aba vidiyo bano ye aba ayagala nti anaalaba vidiyo bateekako n'essimu nno anaalaba vidiyo eyo okitegedde anti kikyamu naye kikyamu ogenda kirondoola kuvaawa kyeri kyenkulaze nti ekintu kye bayite ekintu ekyandibadde ekituufu nga kyasigibwa kuva eno mu nnono yaki y'ensi nga bw'etambula. David tuliwo
Mwalimu wanna agenze n'agamba nti twogere ebintu bye tulinako is it idea naye agulubye n'ekintu okulaba ng'akiggusa n'ekimulemerera. Omusajja wa Nnyondo yakola omukolo. Wakola omukolo n'asasula ab'ebifaananyi n'asasula ne vidiyo era omukolo gwe gwali gwa kyama ne bakwata ebintu bye ne babimuwa. Kitegedde bulungi. Omusajja oyo bambi wava mu bulamu bw'ensi ab'ekika baagoba omukazi ng'amugamba no taliwo mu mateeka si mwanjula ebiki biki, omukazi n'ajjayo ebifaananyi n'ajjayo n'omukolo gwonna ng'egwali. Sakoze essaawa ya leero singa Pakalasiti ekuyita ogikolera akalango lwaki tossa mulogo yo eya Gospel Live lwaki otekamu ya Pakalasiti. Ekituufu kiri nti gwe mba nkusasudde okulangira ku gundi yange bino bye tuliko kifaanagana sign policies ennene zitula ku kkubo billboard ogisasula ogirangirako. KCC yakera ku makya n'ebiteekawo bw'oba yakulangirako Gospel Live oba mu media oba Channel Plus Media ogenda n'osasula mu KCC n'oteekawo channel yo. Mu mateeka mwami wabyagamba simanyi okuva eri wansi tekiriiyo nze wenkusasula oteekeddwa kumpa waaka wange. Sakoze okala makyano ogenda wasomera n'ogula emmotoka eyo wosimulako logo yembwa akuvunaana kakati kiri kiri we kiri. Omuyimbi wano gundi omuyimbi Alakeri yajja wano abaana bagenda ku sene okukuba ebifaananyi n'abagamba ayagala omutwalo gumu ogwa $1 okukuba n'ekifaananyi era wano osooka okulonda n'ekifaananyi kya Alakeri ne kikubula n'omuntu wa wano wano kikubula yabigaana omuntu wemba kati das kyadagamba nti mwami wakyadagamba nti ku channel yo wano Sakoze tewali amusasu Sakoze ali mukola waka wa muteekeyo abantu bamulayi kyovula ateekeddwa okweranga kyovula nti hoteli ngezo nti Pakalasiti weekera ku makya negenda mu Lwenzooli nti eyagala bakisapulai ng'amazzi basiteeko basaako logo ya Pakalasiti ng'amaze okukisaba. So singa buli amazzi agafuma kubeerako Serena n'akumaati biki byonna ebyo naye batuuka muzika ne basaba tibali tusaba baseeko lego yange wetukolera okukola emikolo oga nti bajjeko logo yammwe baseeko ekifaananyi kyange ne mukazi wange. So singa mwami Lula akeera n'agenda mu woota n'agula amazzi n'assaako Pakalasiti kubanga baba kaguze gabagage. Akati baganda baffe kye bakola kikyamu era kyovula nti bukedde wookola oluyimba nossaamu nti Gospel Live tebaluzannya oba balubulashinga wali Kidasa akimanyi bulungi balubulashinga tebasaba kuluzannya kitegedde bulungi. Nzirako lojo oyo nga bataddemu source management ng'akinnyonnyolera ne just source management ng'akinnyonnyolera. Kakati baganda ffe kye bakola kikyamu oteekeddwa okusaba kiraya ntiwo wano waliwo embaga gye bateeka oli yakwata vidiyo n'abiteeka mu vidiyo eba yali yaani nemufuukira ekizibu n'amugamba ani yakuwadde olukusa oteeka vidiyo ya yali Mayinja yakola vidiyo n'akozesa waaka w'abandi ow'obutale ne bavayo ne bamugamba nti oyo waaka waffe wabula ne babagaba badisprovinge nti waabwe ng'ekyali kiteekeddwa it either the end credits oba the logo okulaga nti waka be bamushootinga era bwe baleeta ebyo I think baali bamutwala mu kooti yali akoze oluyimba lwa Museveni oluyimba lwa Museveni ng'ataddemu obutale naye nga si yabukola ki si yakwata gundi oyo si yakwata gundi oyo. So nze mu byonna ekigambo kye bayita end credits oba logos mu business kye mutunuulira wano just wano ku cover kuba baga in general business context a logo is a cornerstone of branding and identity. Anti kyekugamba kikino kiwa identity kuwaako yani yamukoze ekikuletera naawe anti labayo kiri tuwe anti kalengera kwa ekyokulaba mbalesagala kuleeta ekizampe eyo mbalesagala gireeta lwa nsonga ngenda kugamba ekigambo kino waliwo studio emu Kenzo yagenzeyo n'agula oluyimba nga tayagala bateekemu logo yaabwe mu sound bateekemu gundi yaabwe ne bamugamba you going to pay times 2 kyebakkirizganyizaako sagala kwogera ni producer kuba bajagamba ye producer from Zebya
olwokuba yawuliranga waliwo dio gye bakoledde oluyimba ne lunyuma n'agendayo bamuwandiikira oluyimba n'abagamba naye oluyimba olwo njagala lube lwange nga siki ne bamugamba wano etteeka gundi zaffe zibeeramu wabula bw'oba olya nti oyagala ebeeremu osasula ddabo anti kati era nalabyeko discussion y'abafotografa oli n'agamba bw'oba ozze ng'ozze okaaba n'oŋŋamba nti kuba ebifaananyi bya 10,000 gundi leka logo yageebeereko neetunde wabula bw'oba oyina akakadde osobola okuba ng'oguze nze obutakola ki obutabeerako ate nedda anti kati lwaki oyagala ebifaananyi byange mbikubindako lwaki oyagala ebifaananyi byange mbikube ogende obiteekeyo omulala ajja abikozese nga sampo najja ntya kyenkulaze najja ntya okulaga nti no bino ebifaananyi byange nga tekuli logo kyenkulaze mu luyimba lwani lw'amayinja kyenkulaze anti oli azakozeseza ebifaananyi byange siina bwenkakasiza nti byange abantu eyo waka ebintu badde babikola nnyo logo eyo kitegeeza kwemaketinga kumaketinga waakawo gwankubya ebifaananyi but mu waaka wange gwensasulidde why don't you pay yourself gwe newe promoting nga ne logo yo nofuna wajite because nange okulangira mu waaka wange kitegeeza nawe olina okunsasula kankubuza ekirala Faruku kankubuza ekintu ekirala kirimu ngenda mubuza ngenda kubuzaayo lwaki omuntu ava ku ki okugamba mbu no nze engoye nyambala lebo ogiraba ava ku kyo kyogera kuba eyo lebo eba kweri right ate era olugoye nduguze lwange personally lwaki logo yetebe gye bakijjaako dasi kino ekintu kyetuliko Sakozi ekintu ekyo kiraba kiwanvu nze kyendowooza wati obanga waliwo ebintu nga byo birina okubeerako logo n'ebitalina kubeerako logo zaaki kubanga nga tosobola kukolera mulimu gwa mulala kubanga kati kankubulire waliwo wano kampani eziranga ono zaayogedde nti ogisasula n'ogiteekako ekifaananyi kyo naye ate era tejjaako simu zaayo anti mukiteesezaako ne mukiteesezaako bw'osasula ekipande kiri bakulangireko nti emboze mukati mu Serena era ekipande ekyo wadde okisasudde bali kampani eyo ekola ekipande ekyo tejjaako simu zaayo lindako bawadde obudde bammwe sebo kyenagambye nti bw'otwala ebintu bino olumu byetaaga okulowooza ennyo kubanga bijja tusukako kati bw'otwala obulango ku CBS bw'era ebukuba tayogera nti CBS singa muzeeyi aleeta posta ye ya media ziri zonna teziddamu kulabika ekyo ekyantu baddaani ew'omusajja nokoloni Japan nga batikitoka bajja ne bamushutinga namala okushutinga bulungi nnyo ne bakwata video ne bagimusindikira siraba nkaleesa erogo nga mulimu media muwe waakawo ogende era bajje badde bamushutinga ne editing ebintu byabwe ne bamuwa era yana omwana waliwo akaana akola malisi kumanyi kali awo keeru kayina enviiri ne bange kamaanyi kadde kagamba ngenda kupostinga ku gundi yange namugamba nze nsooka kwekoba namugamba nze ojja kupostinga naye nze nteekeddwa okusooka kibakola si kituufu waliwo omuyimbi waliwo video oyiga amaanyi waliwo amuyita Didaka yali akwata video niye Didaka nga ojja n'omuwa ssente ye nga tassaako logo ye mu video yo okujjawo nga baze kukikkiriza waliwo n'abasaba okitegedde bulungi essaawa yosakozize bwenkuwa omukolo gwange ojja okavalinga omukolo gwange kwata footage wange omumpe woba oyagala kulangira ku bizinensi yange then ntegera okula ku table n'osalira ku price onsalire ku ssente oba osasule kubanga omwana akwata ekifaananyi ky'omugole nakiteekayo ajja kuga kibakola kituufu kubira ipeeke ekintu kyokwata wakawo ekino ekyogamba dasi kyogambye nti ono wakali custom made kino ekyogamba nti olugoye lwa Zara brand lebo eriko ya Zara ekyo kyawukana n'ekino nze ogenda mu kampani nenkozesa waako wange nsobola ow'amateeka nti njagalako bintu byange kampani negamba
osasula bwoti ne bwoti weyo extra service nova ne wakawonga mgundi negwe photographer nokwata wako nolangira nono kamulageko olaba Nick nenda ngamba example wano olaba company ya Nick ekola engato t-shirts bije tosobola kujisaba ekuwe gundi yayo lebo yayo mbugwa okubeka ekifaananyi kya Dias tosobola kikuwa wabula gwe ogenda tosobola kuddira ate yigolangira ate bizinensi yo kuyiye era bwowuliakolondageyo omuntu yenna akubye t-shirt nga logo ya Nick tekisoboka ezagundi ezasale zakoleka peeka zolabako Nick. Ekituufu kiri nti kiraya nti yetaaga n'ategeeragana wetaaga n'olanga ebintu byo mu waka wange. Yes, so sikudira ate waka wange sente zange ate gwe koleki olangiremu for free. Olina kunsaba unless ng'ongamba nti photographer yakubidde ku layisi ne mugenda n'egundi entegeeragana tolina sente ngenda kukolera nange neerange piri oli kamiliyoni oyina erinnya ate oteka mu waka tekiriyo ekyo.